Ekisulo ky'abaana abawala ku ssomero lya Lwebitakuli Bright Secondary School mu ggombolola y'Lwebitakuli mu disitulikiti y'Essembabule kizzeemu okukwata omuliro. Omusasi waffe Jimmy Sekabiito katuwa ebisingawo. Sabbiiti ewedde ekisulo ku ssomero lino kyakwata omuliro ebintu by'abaana abawala byonna ebyalimu ne bibengeya okuggyako ebitabo n'engoye ze baalimu zokka nga bali mu preps bye baasigaza. Kino kyawaliriza omukulu w'essomero lino Kasimu Kigonya okusindika abaana abamu awaka okusobola okukola enteekateeka okuddamu okuzimba ekizimbe ekyajja. Nga zikunukkiriza okwera essaawa 7 ez'emisana agaleero omuliro Guzemu okwokya ekibiina ekimu omukulu ow'essomero mwabadde yazza abayizi abawala era ebitanda n'emifaliso egiwerako bibadde bitandise okusaanawo. Waliwo omuyizi omuwala ng'ono mu kiseera kino aggaliddwa mu woofiisi ku ssomero lino anoonyezebweko ku bigambibwa nti ye yasooka okulaba omuliro ogwedde essonga n'eguno yagulabe n'adduka n'ategeeza abayizi banne abatonotono abaasigala ku ssomero lino awamu n'abasomesa nga bw'abadde yeebase agenza okulaba nga gutandikira ku bigere bye. Abasomesa n'abayizi bakubye enduulu n'abalala ne bakuba amasimu abatuuze awamu n'abazadde nga bakulembeddwamu Martin Kakooza ne bakuŋŋana okuva mu kibuga ky'Lwebitakuli olwo ne bafuna amazzi ne batandika okutaakiriza. Mu kiseera omuliro guno egukwatidde omukulu w'essomero lino tabaddewo so nga ye omuyizi omuwala akwatiddwa, poliisi eLwebitakuli etandise okubaako ne byemubuuza. Nze Jimmy Sekabiito ku lwa CBS wano eLwebitakuli. Abavubuka abeegattira mu bisinde by'obufuzi okuli ekya Concerned Citizen Activists Uganda ne Lubaga Social Justice Center bakubye poliisi ekimooni ebadde yiriddwa ku wooteri ya Popopo mu Ndeeba okuyiwa olukuŋŋaano lw'abannamawulire olwategekeddwa abavubuka abo okuvumirira ebikolwa eby'okutulugunya bannansi. Poliisi ebadde yiriddwa okwebulungula ekifo kyonna okukwata abavubuka abo abadde munda nga batuuzizza olukuŋŋaana okuvumirira ebikolwa eby'okutulugunya bannansi. Wadde nga poliisi ebadde yiriddwa munda n'ebweru wa wooteeri, abavubuka bakubye poliisi ekimooni ne batuuza mangu olukuŋŋaana lwabwe olw'abannamawulire era olumaze okwogerako nabo poliisi tetegedde we bayise. Abavubuka bano nga bakulembeddwamu Alex Makanga, Eric Opondo, Awad Hassan ne Habibu Buwembo bategeeza bannamawulire nti bakooye okulaba nga Paalamenti ng'eri mu ntalo ez'okumitimbagano nga kaakano zibakubaganyako ebirowoozo mu kifo ky'okwogera ku nsonga enkulu ez'okutulugunya bannansi. Bano bawadde ensaleesale wa nnaku 7 zokka eri Paalamenti y'eggwanga okuteeka akazito ku bitongole ebyo by'okwerinda bifeeyo binnyonnyole ku basirikale baabyo ensangi zino abatulugunya bannansi. Nga abalwanizi b'eddembe ly'obuntu nga ba activists okuvumirira ebikolwa ebigenda mu maaso mu Paalamenti olw'okutuwa ekifaananyi n'olw'okujungulula ekitiibwa kya Paalamenti ng'abakulembeze abali mu kifo ekiddirira okubeera eky'amaanyi mu ggwanga lino. Ebyo senga ibiya tebikoleddwa mu nnaku 7 okuva leero tugenda kwongera okukozesa constitution yaffe ne provision ezigirimu okulaga obutali bumativu bwaffe. Mu ngeri emu abavubuka bano baagala omubaka wa Paalamenti wa munisipaali y'Emityana Francis Zaake Utebi n'amyuka sipiika wa Paalamenti Anitah bombiriri batwalibwe mu kakiiko ka Paalamenti akakwasisa empisa olw'okusojjagana nkuluwonzi okutagwa. Kusosonkereza abantu abazze batulugunyizibwa ebitongole bya gavumenti ebyenjawulo. Mu Luganda tulina enjogera egamba nti awali omulema tofunyizaawo ki ngalo, era alaga nti w'amaanyi nnyo kyova olaba nti poliisi kati n'amagye basazeeko ekifo kino kye tukola ki wetukuŋŋaanidde. Twagala okufuna okwetonda okuva eri omumyuka wa sipiika wa Uganda wamu mu ngeri y'emu tuyita era tusaba n'okwetonda okuva eri Honorable Zaake kugenda eri Honorable Speaker n'okuva eri Honorable Speaker kugenda eri Honorable Zaake. Wetuviiridde mu kifo kino nga poliisi ekyagumbye ku wooteeri eyo kyokka nga bo beenoonya baagidduseeko dda. Bannabyanjigiriza bawabudde akakiiko ka gavumenti akali mu kukuba ttooki mu byenjigiriza by'eggwanga Education Policy Review Commission okola okusomoozebwa okw'ebyenjigiriza ku mutendera gwa nnassale eri abaana b'eggwanga. Bannabyanjigiriza bagamba nti okutuusa nga gavumenti ya kuno yeddiza obwannannyini n'okuzimba amasomero ku mutendera ogwa nnassale, abaana abali masuso g'ebyalo si baakusobola kufuna byanjigiriza bisaanidde ku mutendera ogusookerwako.
Ministry ebyenjigiriza yateekawo akakiiko aka Education Policy Review Commission nga katuulako abakungu 12 nga kaakano kali mu kwekenneenya n'okukungaanya ebirowoozo okuva mu bannayuganda ab'enjawulo n'okukyusa ebyo ebibadde biboogerwako nti okusoma n'okukyusa ebibadde bigobererwa mu kusomesa abaana okukola ennongosereza mu kiwandiiko ekimanyiddwa nga Education White Paper ekyabagibwa mu 1992. Akulira ekitongole ekya Center for Teaching and Learning Support ku ssettendekero wa Makerere, Dr. David Kabugo era omukugu mu kusomesa abaana aba Nasare agambye nti mu kiseera nga akakiiko aka Education Policy Review Commission kali mu kunoonya ebirowoozo by'abantu kasaanidde n'okulowooza ku nsonga y'abaana ku mutendera gwa Nasare. Dr. Kabuga agambye nti gavumenti ku mutendera guno terinayo ssomero na limu yadde limu bwe liti mu ggwanga ekivuddeko bangi ku baana okulemesebwa okufuna omukisa ogumala mu kusoma nga bannaabwe abali mu bibuga basobola okutuuka ku masomero gano ne bafuna okubangulwa nga bakyali bato ddala wadde nga n'amasomero ago nago ga buseere. Dr. Kabuga agambye nti abaana okusoma ku mutendera gwa Nasare kikulu nnyo era kisaanidde era akakiiko kasaanidde okulowooza ku nteekateeka ng'eno okwogiwaza abaana nga bakyali ne gavumenti ng'ekiteekamu ensimbi eziwera. Abantu abenyigira mu kusima ebyobugagga eby'omu ttaka nga tebalina layisensi baakusibwa mu kkomera emyaka 5 oba okutanzibwa ensimbi akawumbi kamu oba okukola ebibonerezo byombi. Bino byebiri mu tteeka erirungamya ku byobugagga eby'omu ttaka eriyitibwa Mining and Minerals Bill 2021 Paalamenti gye yayisizza mu kiro ekikeesiza olwaleero. Engasa eno yakendeezeddwa okuva ku buwumbi bw'ensimbi 2 n'ekibonerezo ekyokusibwa emyaka 10 gavumenti kye yali yateeka mu bbago ly'etteeka eryo bwe yali eryanjula mu Paalamenti ku nkomerero y'omwaka oguwedde. Dr. Emmanuel Otala, ssentebe w'akakiiko ka Paalamenti akalondola ebyobugagga eby'omu ttaka akaabadde keetegereza ebbaga eryo bwe yabadde ayanjula alipoota eyavudde mu kwekenneenya ebbaga eryo, yagambye nti akakiiko keetegereza ebbago ne kakizuula ng'engasi n'ebibonerezo byetaaga okukendeezebwa okuva ku ebyo gavumenti byali yateeka mu bbago lyayo waakiri bikakkanyizibwemuko. We are proposing that paragraph A be amended by substituting 100,000 currency points with 50,000 currency points and imprisonment not exceeding 10 years with imprisonment not exceeding 5 years. We are also proposing in paragraph B that we substitute 100,000 currency points with 50,000 currency points, and the justification is to avoid giving very, very stringent penalties. Waliwo n'abaka ba Paalamenti okuli Dr. Kefa Kiwanuka n'abalala ababadde baagala engasa eno ekendeezebwe okuva ku kawumbi kamu okudda ku bukadde waakiri 5 kubanga waliwo bannayuganda abakozesa mukono okusima ebyobugagga eby'omu ttaka abatalina nsimbi ezo. That the penalty of 1 billion is really too high. So when you're talking about the fine, we need to divide it into 2. There should be a fine for small artisanal, small-scale miners and a fine for bigger companies. I don't think they can both pay the same. Wabula kino ne kyawakanyiziddwa abaka abalala abakulembeddwamu Dickson Kateshumbwa omubaka akiikirira munisipaali y'Eshema abagambye nti engasa esigale ku kawumbi kamu kubanga ebyobugagga bingi eby'omu ttaka bano bye basima babisima mu bubba ne bafiiriza eggwanga. Amyuka Ssaabawolereza wa gavumenti Jackson Kafuzi yabulidde Paalamenti nti ereme kuwuddisibwanga nti abantu bakozesa mukono okusima ebyobugagga eby'omu ttaka tebalina nsimbi, n'agamba nti abo bagagga bavundu kubanga bangi ku bo balina ne kampuni ennene zibakolera mu kusima ebyobugagga ebyo era babitunda ssente empitirivu. I want us to acknowledge that yes, we have artisanal miners who are small operators, but we also know that behind some artisanal miners there are very big operators who hide behind them. So if we say artisanal miners, we exempt them as such. Every big operator will now go underground and operate as an artisanal miner behind. Wabula Paalamenti yagobye ekiteeso kya gavumenti kye yali etadde mu bbaga eryo ng'eyaggala minisita w'ebyobugagga eby'omu ttaka aweebwa obuyinza okuwera omuntu yenna kooti gwe beesingisizza omusango gw'okusima ebyobugagga eby'omu ttaka nga talina layisensi obutaddayo kwenyigira mu kusima byabugagga bino okumala ebbanga lya myaka 5. Paalamenti ennyingo eno yagambye nti tejja kuba ya bwenkanya ku omuntu okumuwa ekibonerezo eby'emirundi 2. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange. Emisango gyonna egy'abakozi giteekeddwa okuwulirizibwa Labour Officer nga munnamateeka George Mbabali bw'annyonnyola.
Mu tteeka lya Uganda erya Employment Act n'amateeka amalala agakwata ku nsonga eyo, Labour Officer oba omukozi wa district akwatibwako ku nsonga z'abakozi yafuuka kooti era yasala emisango gyonna mu district egiba gikwatagana n'ebyabakozi. Kasita wabeerawo okwemulugunya oba omukozi ayisiddwa bubi oba omukozesa ayagala okwemulugunya eri omukozi we, emisango egyo gyonna gigenda ku district ewa officer gwe bayita Labour Officer. Singa Labour Officer alemwa okuwulira ensonga ezo oba ne zimuyitirirako obunene, akkirizibwa okuziweereza mu kooti ey'amateeka eya High Court eyitibwa Industrial Court. Poliisi mu disitulikiti y'e Kanungu etandise omuyiggo enoonya omusajja Kalibutemu Edward Birungi eyakakanye ku baana ba munne babiri n'abamize omusu. Ettemu lino lyabadde ku kyalo Kagarama mu ggombolola y'Nyarutojo era abagenzi kuliko Tracy Nabasa ow'emyaka 8 ne Ian ow'embabazi ow'emyaka 3 nga bano bazaalibwa Frank Kato omutuuze ku kyalo ky'ekimu. Kigambibwa nti Kalibutemu ono abadde n'obutakkaanya ne Frank Kato ng'amuteebereza okuganza mukyala we n'atuuka n'okusatulula obufumbo bwe era olutuuse mu maka ga Kato n'atamusangawo kwe kumalira ekiruyi ku baana n'abatta. Omwogezi wa poliisi mu bendobendo lya Kigezi Erimate agambye nti Kalibutemu ono waakuyiggibwa yonna gye yeekukumye era avunaanibwe mu mateeka. Omukago ogutabeenzikiriza mu ggwanga ogwa Inter-Religious Council of Uganda gutadde omikono ku ndagaano n'ekitongole kya gavumenti ekivunaanyizibwa ku byobulimi ekya National Agricultural Advisory Services NADS okwongera okunyiikiza ebyobulimi n'obulunzi mu bannansi. Endagaano eno eteekeddwako emikono ku kitebe kya NADS mu Kampala era nga ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugalu yataddeko omukono ku lw'omukago ogutabeenzikiriza ate nga Dr. Samuel Mugasi ng'ono ye ssenkulu wa NADS yataddeko omukono ku lw'ekitongole ekyo. Endagaano eno eteekeddwako emikono yakumala ebbanga lya myaka 5. Ssaabalabirizi Kazimba Mugalu agambye nti endagaano eno egendereddwamu okulaba ng'ekitongole ekya NADS kyongera obuvujjirizi mu bantu nga kiyita mu nzikiriza zaabwe n'okubawagira bongera okujjumbira ebyobulimi n'obulunzi beegobeko obwavu. Tugenda kukolagana ku by'enkulaakulana batusuubizaayo biliyoni 2 zibagenda tuweze tuyambeko ate ne Church of Uganda naye eriyo obuweereza obulala bagenda okutuyambako nga tractor endala 27 buli diocese efune. Tractor zino we zijja oba ebirala byonna we bijja biyamba abantu ba Katonda bonna. Ndi musanyufu olwa endagaano ze tusayininze okusobola okukolagana. Gavumenti ya Uganda eweereza obuyambi mu NADS naffe ne tulyoka tubufuna tusobole okukwatagana okukulaakulanya omuntu wa bulijjo. Omukristaayo asembayo eri, omusiraamu asembayo, omukristo asembayo, museven asembayo, mupentekote asembayo, kubanga bonna bantu ba Katonda. Dr. Mugasi Samuel Senkulu wa NADS agambye nti baakuwa omukago guno obumbi bw'ensimbi 2 okwongera okusomesa abantu okubakyusa mu ndowooza zaabwe mu by'obulimi n'obulunzi. Ssaabawandiisi w'omukago ogwa Inter-Religious Council of Uganda Joshua Kitakule agambye nti omukago gwakuteeka nnyo essira ku kutumbula ebyobulimi mu bitundu eby'obukiikakkono bw'eggwanga ewakyali okusoomoozebwa okw'amaanyi ng'eriyo n'enjala akakutya. Amawulire g'ebyemizannyo mu mawulire gaffe agakya Basafama gakutuusibwako pikipiki TVS 125 eyajja okugobako obwavu. Kati nno gyeyune okuva mu Yuvraj Ebanda. Omutendesi wa ttiimu y'eggwanga ey'omupiira ogw'ebigere ey'abakazi abatasukka myaka 17 Ayubu Kiyingi Khalifa ategeezezza era akendeezezza ku muwendo ogw'abazannyi abali mu kutendekebwa nga beetekerateekera empaka za FIFA Under 17 Women World Cup Qualifiers. Ttiimu eno eri mu kutendekebwa kaakano mu kisaawe ekya Fufa Technical Center Enjeru era nga yakamala ennaku 5. Omutendesi Ayubu Khalifa Kiyingi mu kusooka yayita abazannyi 50 wabula kaakano asigazaako abazannyi 20 asazeeko abazannyi 20 n'asigaza abazannyi 30 mu nkambi. Ayubu Khalifa Kiyingi era akakasizza nti abazannyi okuli Shakira Nyinagahirwa, Adija Nandago wamu ne Fiona Nabulime, Joelia Nagadia, Catherine Nagadia n'abalala bakwegatta ku ttiimu eno ku bbalaza ejja.
Uganda mu mpaka za FIFA Under 17 Women World Cup qualifiers egenda kutunka ne Ethiopia nga nnyawo mwezi ogujja mu kisawo kya St Mary's ekitende olwo baddigane mu nnaku ntono eziddako mu maaso awo mu Ethiopia ng'ensi zonna zirwana okukiika mu mpaka z'ensi yonna ezinabeera e Buyindi omwaka guno. Amawulire okuva ebweru w'eggwanga nga gakutuusibwako Heritage Family Center ku Heritage Plaza Nansana abateekateeka abagenda okuyingira obufumbo. Essimu noti 7 noti 2 699 337. Abantu bukadde na bukadde mu nsi ya Bungereza balagiddwa beesibire mu maka gaabwe essaawa yonna okuva kati Bungereza egenda kukuba omuyaga Eunice ogwaludde okulabwako mu nsi eyo. Okulabula okufulumiziddwa ekitongole ekyeteeberezayo obudde mu Bungereza ekiyitibwa Met Office kulaze nti omuyaga Eunice gugenda kukunta mu bitundu ebyobuvanjuba n'ebyobukiikakkono bwa England ne mu ttundutundu erya South Wales. Wetwogerera nga n'amasannyalaze mu bibuga bingi gaggiddwako, amasomero gaggaddwa abaana bazeeka n'entambula z'ennyonyi zisaziddwamu bwangu ddala era emirimu okutwalira wamu gisanyaladde nnyo. Bannaffe, amawulire ag'essaawa eno kangamalirize mu bufunze. Ekisulo ky'abaana abawala ku ssomero lya Lwebitakuli Bright Secondary School mu ggombolola y'Olwebitakuli mu disitulikiti y'e Ssembabule kizzeemu okukwata omuliro. Abavubuka beegattira mu bisinde okuli Concerned Citizen Activists Uganda ne Lubaga Social Justice Center bakubye poliisi ya kuno ekimooni ebadde yeereddwa ku wooteeri ya Popopo mu Ndeeba okutangira n'okuyiwa olukuŋŋaana lwa bannamawulire olutegekeddwa okuvumirira ebikolwa eby'okutulugunya abantu, wabula poliisi esigadde erinze bavubuka abo nga n'olukuŋŋaana lwawedde dda era nga baabombye dda. Bannabyanjigiriza bawabudde akakiiko ka gavumenti akali mu kukuba ttooki mu byenjigiriza by'eggwanga aka Education Policy Review Commission okukola ku kusoomoozebwa okw'ebyenjigiriza ku mutendera gwa Nassale kubanga abaana bangi masuso g'ebyalo tebasoma Nassale. Abantu bukadde na bukadde mu nsi ya Bungereza balagiddwa beesibire mu maka gaabwe essaawa yonna okuva kati Bungereza egenda kukuba omuyaga Eunice ogwaludde okulabwako mu nsi eyo. Bannaffe, ag'essaawa eno bwe gatyo bwe gagenze. Sigala naffe ku CBS FM ey'obujjajja. Nze Joshua Musaasizi Nsubuga, agundegunde omuteregga.